Onyumirwa firimu za ntalo, kikomando, oba onyumirwa firimu za mu nsiko zikwatagana kwapo bakafulumu kukuba emundu. Yino firimu bagise Search and Destroy. Vumbula omale osanyeewo. Eri ku Telegram channel yaffe ya Jinja Media TV. Twaguddewo channel olw'omukwano mungi gwe tulaze ku YouTube. So naffe twasazeewo ne tuggulawo YouTube channel oba Telegram channel empya ng'eri mu mannya ga Jinja Media TV. Nga wano we tugenda okusinziiranga nga tulaba firimu zaffe zonna empya. Olw'okuba nti firimu ze zimu zirina copyright ku YouTube, twasazeewo tusobole okuba nga tuzirabira ku ludda eyo. Just gwe subscribinga ku Jinja Media TV tukuwenga updates buli lunaku ezikwata ku firimu zaffe. Naye gwe tosubwa kano ka firimu kalungi, ka fantasy, kalimu okuyiga ate nga kanyuma, kali mu ddoboozi lya VJ ICP. Gendayo kati okeerabireko. Okutuuka ku Telegram channel yaffe si kizibu nnyo. Osobola okukozesa essimu eri mu description oba notapinga link eri mu description. Bw'oba totuuseeyo osobola okubeera ng'ogenda mu description ya page yaffe oba eya channel YouTube channel, namwe osobola oyitamu n'olaba link ekutuusa ku Telegram channel yaffe. N'omugezigezi omulala asobola ogenda ku Telegram n'atypingamu Jinja Media TV, agenda abeera nga atutuukako. Olabe bufirimu obupya. Twabadde twakagulawo channel, tugenda sobola okubeera nga tulabirayo firimu. N'ekirala, tewabaawo n'omuntu yenna abalimba mbu firimu zaffe ez'oku Telegram channel zaakusasulira. Ekyo kyo nkibakuutira. Effe firimu zaffe za free, za bwereere. Wabula ky'olina okukola gwe otuukayo nayo subscribinga sobola okufuka member ku Telegram channel yaffe. Tubaagala nnyo, mwebale kwekuumirako, mwebale kulaba. Naye kano bakayita Search and Destroy. Ka firimu kapya nnyo kuba kanyuma, kayigiriza, kalimu buli kimu kyewandyetaaze mu firimu ez'olutalo. Oyagala amanya byagenda bitya, ye biki? Okay, subscribinga Jinja Media TV. Tubaagala nnyo, mwebale kwekuumirako. Bati teweerabira ku likinga, ku followinga na ku commentinga. Jinja Media TV forever. Mwebale twagala nnyo.